Muganda wange andaba era mpuliriza wano ku Robs Media UG. Nsaba Mukama akumpeera omukisa. Gw'atannaba kusharinga, gw'atannaba kulikinga, gw'atannaba kukomentinga, gw'atannaba kusubscribinga, please do so. Okulaba nga obuweereza buno bwongera okulaba omukisa. Mbeera ki gy'oyitamu? Mbeera ki gy'olimu essaawa zino? Njagala okukutegeeza nti muganda wange toli wekka, Yesu waali, kuba oyo yekka y'afuga obulamu bwo ne busobola okubeera obulungi. Fuga obulamu bwange, Ayi Mukama Katonda wange. Mukama akumpeera omukisa. Fuga obulamu bwange, gwe Yesu Kabaka, gwe amagezi gange mu byonna ebindema. Yesu beeranga mu nze mu byonna bye nkola, mbeere mulimu ddala, kola by'ondagira. Naye kanneewombeke mu biseera byonna, nga nninda kuteesa kwogwe nga bw'oyagala. Fuga obulamu bwange, Yesu gwe Kabaka, gwe amagezi gange mu byonna bye nkola. Yesu bw'onaabeeranga wamu naye mu byonna by'okola, bigenda kwongera okulaba omukisa. Mu Bayibuli tulina omusajja gwe bayita Joseph. Joseph yayita mu mbeera etaali nnyangu. Ng'amaze okutundibwa baganda be, bamutwala mu buddu e Misiri. Moses mu nnaku gye yalimu, jjukira nti yali ayagala nnyo taata we, naye atandika obulamu obw'obuddu, embeera gye yali tamanyidde, gye yali talowoozanga nako omulundi n'ogumu. Naye ekyawa Joseph amaanyi, yaleka Katonda afuge mu bulamu bwe. Wadde embeera yali mbi eri Joseph, yasalawo byonna abiteeka ebbali, obulamu bwe abwe Katonda. Baganda be abaali bamunyiizizza, yasalawo abakwase Katonda. Joseph yategeera nti yali alina okutandika olugendo olupya. Ebiseera ebisinga bwe tuba twagala okugenda mu maaso, katwerabire ennaku ey'emabega gye twayitamu, tusobole okufokasinga ku ebyo ebiri mu maaso gye tulaga. Joseph ono ng'atuuse mu Egypt, era still yayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Muganda wange, oyinza okuba nga embeera gy'oyitamu Katonda ali ku traininga butya bw'onaabeera ng'ofuuse omukulembeze ow'amaanyi. Joseph ono oluvannyuma afuuka prime minister owa Egypt oba Misiri. Naye byonna byajja oluvannyuma ng'amaze okuteeka obulamu bwe mu mikono gya Katonda, ng'amaze okuleka Katonda afuge mu bulamu bwe.
ng'obulamu bwabuwaddeyo bubeere ssaddaaka entukuvu eri Katonda. Joseph yafuna obuwanguzi obw'enjawulo. Baganda be bwe bajja e Misiri nga banoonya ekyokulya, Joseph yabatunulako n'ajjukira bye baamukola. Naye olw'okuba obulamu bwe yali abuwaddeyo Katonda abufuge, Joseph yasalawo okusonyiwa baganda be. N'ataluvenjenga wadde bo baali bamukoze obubi. Oli mu kifo ekyo ky'olimu muganda wange, naye si gwe yakisookamu. Bangi abakibaddemu era bangi abakivuddemu gwe nojja. Ng'oli mu kifo ekyo kikozese bulungi olw'okubiyimusa Katonda wo. Katonda akutadde mu kifo ekyo okulaba nga oyamba abantu abalala, wabula si kubanyigiriza. Buli bw'oleka Katonda n'afuga obulamu bwo obeera wanjawulo, obeera wankyukakyuka. Abantu abakulaba bonna balaba ekitiibwa kya Katonda mu bulamu bwo. So muganda wange andaba era mpuliriza, my dear friend, you're in that position in order to glorify the name of our Lord Jesus Christ. Kyenvudde mbagamba akayimba kali nti fuga obulamu bwange ayi Mukama. Katonda yekka asobola okufuga obulamu bwaffe ne tubeera abantu ab'omuwendo, abantu ab'essuubi. Gw'alemereddwa lemerako, Katonda wo ajja kusobola okuwanguza. Nyongera okugamba nti subscribe, share this message eri munno omulala esobole okumuzzaamu amaanyi. Saba Mukama akumpeera omukisa. Gwaweddemu amaanyi, ddamu essuubi. Leka Kristo afuge obulamu bwo, oluvannyuma ogenda kubeera wanjawulo. Mukama akumpeera omukisa. Mukama akunjagalire paka nga tuzeemu.